kati gwe polisi nkwebuuza lwaki wakkiriza ekibira kyonna ne bakisaanyawo wali okola ki ng'omukulembeze w'ekitundu era nkusaba mukama wange takiikeemu DPC ono atubuulire baali bakola ki ekibira okuggwawo ngaliwo court order. Amanya mpitibwa Senior Superintendent of Police tulina Omugisha Steven. Abakola ensobi bonna bakozesa omukisa ogwo olw'okuba nti nali nakajja mu ofiisi ensonga sizitegeera ne bakola bye baakola. Erinnya lyange nga nze RDC w'e Wakiso ate nga nze nkulira ba RDCs ne ba RCCs mu Uganda yonna. So mu luzungu tukiyita Dean of RDCs and RCCs. So tugate engalo zaffe abatuuze b'e Bulega twanirize minisita sebo minisita tukwenyumirizamu nnyo ng'eggwanga weebale naddala kulwanira omuntu wa bulijjo tukusabira tumanya ate essaala zituuka kubanga n'essaala y'omutuukirivu emu esobola okununula eggwanga so ne bweba essaala y'omuntu omu esobola okulusabira minisita ate Katonda n'amuwa obukuumi. Ensonga ey'okubiri saagala kwogera bingi sebo minisita zino ensonga tezayita mu ofiisi zaffe nga bw'owudde Deputy RDC akugambye so zayita mitendera nga bwe beeyogeredde ffe twawulira buwulizi nga bagenda kuteekesa court order mu nkola era Deputy RDC yayita akakiiko ke aka saabu DSC y'Entebbe kirungi ffe tukolagana bulungi n'antegeeza era namugamba nti mmale kutaputa nnyo court order egamba ki webanga yetegeeza status quo mu Luganda kitegeeza nti buli kintu kisigale nga bekikoze eki so ebisinga byonna tubadde tubigoberera okutuusa olwaleero minisita ngazze ate tusuubira kyengeri minisita gyaliwo ate tulina omukisa bannayuganda minisita ono munamateeka so buli kintu kyonna ajja kiteekesa mu nkola okusinziira so n'obutamala budde ffe tujja kuteekesa mu nkola ebyo minisita by'anaaba tulagidde okuteekesa mu nkola so tugate engalo zaffe twanirize minisita ajje ayogereko era mwenkoledde ebbanga nayingirya ebyobuweereza eri abantu. Ekizibu kye nnina oba ekirungi kye nnina ekibi nkiyita kibi n'ekirungi ne nkiyita kirungi okiyisiza obubi n'onnenya weekuba mu mutima nga wayisewo ebbanga omanya sayidi yange. Ensonga eno ewange yabuukawo simanyi lwaki baabuukawo naye nga nze ensonga nagimanya mu mutima nti nali manyi bingi ng'era nnyinza ogikomyawo okusinziira bye nali nnyinza okuggyayo bagitwala ku LC3. Ku LC3 bampita ng'omujulizi era nenjogera bye nali manyi naye olw'okuba mbadde mugonvugonvu ndi ku dialysis kati mbadde sigoberera nnyo musango guno naye nasembayo tewaba akakikolerako era ndowooza injunction ye yali ekuumiddwa obulungi. Omutuuze omulongo wa SWA mutaani wa Professor Kajubi abadde ampa update nangamba tugenda mu kooti naye bannaffe tebajja addamu okufuna nga baŋŋamba tuwali okusoma court order olwo nga sisobola olw'embeera y'obulamu bwange saaliwo nga basoma court order naye olw'okuba tikyali mu system mbadde nfuna amawulire ne baŋŋamba nti court order esomeddwa era mu bitegeezeddwa ku maintaining status quo. Olunaku olwaddirira nga court order esomeddwa baŋŋamba nti ekibira kya profesa kiweddewo pakisaayi kiweddewo era mu byembuuzizza tubadde twatudde dda wano asebo minisita tukulindiridde mbuuzizza DPC nti ani asoma court order
era ani agivuunula era bwe bagekwatiddwa bubi ani gwe bavunaana. Oba nze nkitegeera obubi nti okumaintaininga status quo kiga nti ebintu bisigale nga bwe bibadde biri, tewaba ayongera kukozesa kitundu ekyo okutuusa nga waliyo ekiragiro ekirala ekivuddeyo. Kaakati nina obugambo bw'empisizaawo okwogera kwange okusoose nti ekitundu kijja kutabanguka, kuba buli omu bw'anaalowoozanga nti ekintu kyangu. Omuntu ekintu kyakuumidde emyaka 3 oli n'avaayo ng'alina n'abamukuuma n'akisaanyawo olunaku lumu, abalala tebajja kuddukiranga mu mateeka. Naye ssebo minisita, mbadde nzija nkugoberera enkolayo mawulire okwo, kulaba nnyo nti ogenda okuyingira mu kintu omala kukyetegereza. Ky'omukisa omulungi Mukama waffe yakulonda n'akuteeka mu kifo ekyo, naye ng'ate oli mumanyi, oli looya. Ky'ogenda okuyingira mu kintu omala kukyetegereza, ze kwetegereza kintu ekyo. Ssebo tubadde tusaba otuyambe tuleme kutemagana nga osi w'ekitundu bwe yagambye nti ebijambiya bino bibadde tebinnatuuka. Nayisibwa bubi okuwulira nti Waswa yalumbibwa mu maka ge n'abejjambiya nga RDC atayimiriza ebikolebwa kuno si bye byali mu court order balumba Waswa nga atula ku lukiiko lw'okwerinda olw'ekitundu kyampisa bubi. Era ne nkusaba ssebo onsonga eno nga yeekuleese wano oyongere okukola okunoonyereza, si ggojja okusembayo, naye oyinza okulagira kooti, oyinza osaba kooti egende maaso n'okunoonyereza ekituufu omusango kuno gukwatibwe bulungi. Era bwe nagamba ab'Ekatabi ne buli omu mu bitiibwa bye, Mukama mulungi. Nze bampita Balungi Fiona, nkolanga Senior Presidential Assistant Special Duties. Kitegeeza nkola ku nsonga ezitali zimu na zimu, siina bwe naawukana nnyo ne mukama wange Dr. Hilary. Sigenda kwogera bingi because amazima nze njogera amazima bulijjo, ngamba amazima gakufuula ow'eddembe. Yogera amazima oleme kwetooloola, lwakuba you end up nga bakwetooloozezza. Amazima togeetoolooza, bw'ogeetoolooza ogatawaanya. Kati nze nfune observations 2 ndyoke mpe mukama wange omuzindaalo. Njagala mpabulemu abantu tewanayingi oba abatuuze b'eggwanga lya Uganda, mulekerawo okwetawaanya, mukole ebituufu. Bw'oba ogenze ku LC1 ne bakusinga, genda ku LC2, oba ne bakusinga genda ku LC2 oyapiringe. Bw'ova ku LC2 dda ku LC3, mugoberere steps z'amateeka, muleme kutawaanyizibwa. Lwakuba kyemmanyi ne bw'otuuka mu kooti entuufu, omulamuzi omutuufu akubuuza wayitawa. Bw'obanga wabuuka LC2 akusaayo emabega, oyo omulamuzi omutuufu bwemmanyi, because amateeka galina emitendera. Omulamuzi omutuufu era kugamba lwaki wabuuka LC2. Era nze ekyendabye eyabuuka LC2 teyakola bulungi. Tovola bakati bikwetoolooza, oli mu office ya minister ate nga ne wa RDC tewagenda. Era nze kambabulira abantu abajja mu office yange nga beemulugunya ku office ezimu, lwakubanza ntera kugamba abantu sikola mu byataka. Byataka is not my mandate. Nagenda mu byataka olw'ensonga nti abantu babonaabona, kati tulina okuyamba omukulembeze w'eggwanga ku bintu ebimutawaanya. Naye abantu bwe bajjanga beemulugunya, nkubuuza wayitawa, n'olyoka ombalira LC1, L2, LC3. Bw'oba wabuuka RDC nkusaayo. Lwakuba njagala kumanya RDC oyo akoze atya emirimu gye. Mulekerawo okwetawaanya, mukulembere amateeka ne steps zaago bwe zigenda mujja kufuuka ab'eddembe. Muleme kutukozesa ensebi na kutuwa mirimu gy'amaanyi ate nga mutegeera. Era akola ebyo abatali wa mazima nga bwe nawulidde LC2 acomplaininga, gw'obuuka olw'okubona amanye ebibyo n'ogenda awalala. Ebyo temubikola, amazima gabafuula ow'eddembe. Ekyokubiri, yayogedde bulungi omwami oyo, nkwagadde era ojja kufuuka mukwano gwange. Wagambye amazima ogayita amazima, kati goli fotokopi yange. Yagambye n'awabulamu poliisi
Ayawabuddemu poliisi ndooza mwami Kajubi ono nja mudda kwedda yagambye nti ekizibu nti poliisi teyakola mulimu gwayo bulungi because poliisi yesoma court order ng'egaidinzwemu ne RDC. Kati gwe poliisi nkwebuuza lwaki wakkiriza ekibira kyonna kyonna ne bakisaanyawo wali okola ki ng'omukulembeze w'ekitundu? Era nkusaba mukama wange takiikeemu DPC yona atubuulire baali bakola ki ekibira okuggwawo ngaliwo court order. Kyenjagadde okwogera ku mwami oyo yatugambye nti mwamubuuka ate omukyala aliwo omwami yayogedde ekigambo saakyagadde nti ono omusajja yali mugonvugonvu ono bw'alwala tabuuka n'agenda mu hospital ne office. I believe wasobola okuba nga waliwo deputy we lwaki temwaloopa mu office eyo nga muwozaawoza nti ono yali mulwadde teyagenda ne office. Kati mutandike okugoberera amateeka muleme kwonoonera eggwanga ebiseera byayo. Mukama akuwa omukisa mukwano gwo. Muzikirize protocol nje observing okusinziira ku lwante tulina budde amanya mpitibwa Senior Superintendent of Police tulina Omugisha Stephen. Ndi musanyufu nnyo okuba nti ensonga zino tugenda kumanya ekituufu tutambulire mu mazima nga bwe boogedde. Honorable Minister, nze ndi mupya mu district eno ngenda kuweza mwezi ensonga zino bwezajja ku tebo yange nali nakajja nga ndi fresh naku 5. So abantu bano abakola ensobi bonna bakozesa omukisa ogwo olw'okuba nti nali nakajja mu office ensonga sizitegeera ne bakola bye bakola. Naye nze nga nze ne ttiimu yange twatuula era natuuza enjuyi zombi ngezeeko okwagala okutegeera ensonga zino kubanga ekituufu kiri nti ensonga za pepa wakano yetwaga oddala obudde okusobola okumurivalizinga n'olaba. Naye oluvannyuma nnyo twakkiriziganya nti wabaayo oda yonna eriwo empeebwe nze nje nkola omulimu naye tetwakomaawo. Tulina fayiro abantu abaali bakwatibwa twabavunaana era case fayiro weeri kwenjogerera bayiyise ku region. So Honorable Minister nja kukakasa nti situdde wadde nga byaliwo olw'okuba nti nali mupya naye nze ndi musajja mwerufu yonna gye nkoledde era nayogeddeko nga tonnajja ne nkakasa abatuuze wano nti nja kusigala nga ndi mwerufu ne ttiimu yange neyanziza nnyo. Webale okufisa akadde amwanyinaze special duties mwanyinaze dean waba RDCs bakulu mwenna nze byange bitono. Honorable fayiro yasooka ku meeza yange era nga webakubira simu nasooka nengezaako nenkwatagana mwanyinaze embabazi nga ndowooza nti wanaabaawo okuba n'emirembe abantu okuteesa ng'ab'ebibanja batera okuteesa nemalawo n'omwezi naye nga nange nina pressure enjokya nemmala ninjiweereza omukulembeze w'eggwanga nakwasa ofiisi ya mwanyinaze Susan Kasinje gw'oli mukola naye era yankubidde eddandooza alina gwasindise wano nagenza okuddamu okuwulira nti yatuusewo omukulembeze ku mmeeza neŋŋamba nti awo ebyo sikyabigendamu ogwange gwali gwakukola gwe nnina okukola buli fayiro ejjoba petition ejja ngiteeka ku mmeeza wa mukama wange pulezidenti w'eggwanga era ndowooza gwe mutuufu kubanga likodiyo emanyiddwa toliiko gyeweekubira bw'aba wa kibanja adda ku kibanja kye bw'aba wa kyapa adda ku kyapa kye. Tusuubira abantu butagwangana mu bulago tusuubira mirembe naye ng'amazima galina okukulembera ensalawo yonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange.